ku TV nalabye omuntu nga aleeteddwa mu kkooti naye ng'omulabira ddala baamutulugunyizza mukube naye yennyini n'asaba omulamuzi amuyambe bamutwale mu ddwaliro bamuwe obujjanjabi. Ekyennyamiza nti omulamuzi teyamuwuliriza n'amusindika busindisi eruzira era n'aga nti fayiro agyongeddeyo. Ndowooza ekintu kino nti n'omusibe yandisaanye okugisibwa obulungi n'akkirizibwa okujjanjabwa. Njagala okutwala omukisa guno okusaba akulira essiga eddamuzi Oweekitiibwa Winnie Dolo ayingire mu nsonga eno alabe ng'omusibe ono Eddie Mutwe atwalibwa aweebwa obujjanjabi obusingako awo obuli eruzira. Yalabise ng'ali mu bulumi bungi nnyo kuba bulaba omusajja ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga akankana nga yenna ali mu mbeera mbi naye omulamuzi n'osalawo butamuwuliriza. Ekintu kino ndowooza tekivaayo bulungi. Tusaba atwalibwe ajjanjabwe. Tetugamba nti emisango gy'alina bagimuggyeko naye bamutwale ne bwe kiba kyetaagisa kumuteeka ku kiraana ng'aliko empingo naye ng'ali mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi adde engulu. Tekikoma kwono yekka naye bwanga buli waliyo omusibe yenna atulugunyiziddwa baweebwa obujjanjabi owozesa omuntu omulamu oleme okukozesa muntu ate mugi. Eggwanga lino lyaffe ffenna ndowooza kyandibadde kirungi buli munnayuganda n'aweebwa ekitiibwa kye n'aba nga ffenna tetutulugunyizibwa. Nga bwe nsabye abantu aba bulijjo n'abavubuka okukuuma emirembe, nja kusaba n'abalina obuvunaanyizibwa okutukuuma nabo bakuume empisa, babeere n'obuntu bulamu, babeere benkanya, baleme kukola bintu bitulugunya bannayuganda kubanga bo balina okutukuuma ffenna, baleme kubeera mu mize. Ennaku zino kiwulira nnyo ky'abantu babula naye ne weebuuza omusajja omukulu abula ati tegeeza baabubuuzizzaawo obuza. Emirimu egyo bagiveemu egy'okubuzaawo bannayuganda okubatulugunya. Tewali nsonga ekozesa kintu ekyo. Eno ensi etumala ffenna ebigiriko. Ne bw'onoovuubira otya ebintu n'ovaabiira toyinza kulya mirundi gisukka 3 kasita oba nga omaze okusiba emyaka 45. Era olyayo akasowaani kamu ekisigadde bukerenda 2 emirundi 3 emirundi 6 2 emirundi 1. Kati bino ebintu saagala nnyo bibe nga bitusumbuwa naye tubeere n'omwoyo ogwo ogwogamba nti Uganda yaffe ffenna era ffenna tujja gibeerako ku lw'obuyinza bwa Allah era buli mwaka Allah abenga atukuuma. Njagala okwaniriza Ossi n'okumwebaza okubeera mu lukiiko luno okoze kyattendo nnyo era kibeere kyakuyiga eri banno ababeera mu bifo bino ebyokutukuuma. Kibuli obeera mu bantu nga bazze ofuna ekifaananyi ekituufu ng'oli ku ground. Tojja kusinziira ku mulala kuwa ripooti naye obaddewo owulidde bye boogedde ne bye bateesezza n'abadde mu lukiiko bafaanagana. Ebimu ku bizibu bye tusanze mu ggwanga ne bamuleetera ripooti n'aliakitinga ku ripooti ng'ate emirundi ekisinga nfu bantu banoonya kaakulya n'aga nti wategedde ekiri eri bafunza abantu ayya leero gundi tesula naye ng'ayimba anoonya kyaggulu nti abantu bo bootwala gye bakoma okubanga bali mu mirimu egy'enkulaakulanya naawe omukulembeze kyekikuwa amaanyi. Buli lw'onoobeera mu kifo ng'abantu bo beeryankuta naawe ojja kuba munafu. Mubakubirize nnyo babeere mu mirimu egy'okwekulaakulanya okusingira ddala okulima. Zino ensi ezaffe Allah yaziwa obugimu, yaziwa enkuba, yaziwa buli kintu naye tubadde tugayaliridde nnyo okulima ne tugenda bintu ebirala naye kyetulinawo kyetuba tutandika nakyo. Twettanire nnyo okulima naddala emmere abantu gye balya gye tusobola okukungula emirundi 3-4 mu mwaka bibanga omuntu ennyumba ye ebeera bulungi. Bangi beetanidde nnyo okulima emiti oba okusimba emiti mirungi naye gitwala ebbanga ddene emyaka 6-10 onooba olyaki naye twettanire emmere nga mu mwaka osobola okuba nga okungula omulundi 2-3 gumu
kibe nga kisobola okututwala mu maaso. Okubakunga okubeera nnyo mu by'obusuubuzi, abeesobola twenyigire nnyo mu busuubuzi, ekyo Allah yakituwa yakitugondeza, naye nga nakyo abantu baffe mubakunge babe nga bali mu bintu ebitwala eggwanga lyaffe lino mu maaso. N'ekirala kye mbasaba mugambe abantu baffe nga bazzeeyo, mubakunge babeere mu bifo eby'obukulembeze, baleme kubirekera balala. Buli lw'onooba nga ababo tebaliiyo, naawe oyongera okuba obunafu. Naye babeere nnyo mu bifo eby'obukulembeze, naye mmwe ng'abakulembeze ate muleme kwenyigira mu bintu ate bya mirimu gino egy'obukulembeze egy'okuvuganya, kubanga abantu bonna kubatwala bunoobaako oluuyi abantu bomaze okubateekamu ebiwayi era ojja kubanga onafiye. Kale mbasaba nnyo nti mukunga abantu baffe abo babeere mu mirimu egyo egy'okuvuganya n'okubeera mu bukulembeze obutali bumu. Bwe twogerera nga tugenda mu kaseera ka kulonda omwaka guno, ndowooza bitandika n'okujja, saba nnyo mudde mugambe abantu baffe okwenyigira mu bintu bino eby'obululu n'okulonda, naye nga mbasaba mubagambe baleme kukyamuka kulowooza nti waliyo nnyo ekinene ekijja. Bibaddewo emyaka 5 buli kaseera yakuddayo mu kalulu, naye babeere bakkakkamu, babeere n'emirembe, tulina kuba na ffujjo tukayitemu nga tewali buzibu bwonna. Kino kijja tuyambanga eggwanga, tewali nnyo kyetulwanirira wabula enfuga ennungi era obukulembeze obutuufu. N'okusingira ddala eddoboozi lyange mulitwale mu bavubuka, mubagambe baleme nnyo kuba mu bintu biyinza bateeka mu buzibu, baleme kubeera mu bintu bya kulwanagana, mu bya kubagana, naye babeere beezi mu bintu fenna ebitutwala mu maaso, babe nga basobola okukuuma emirembe era n'ensi yaffe ebeeremu emirembe. Mubule bakulembeze ba ddiini byonna tubyogera, Allah yasalawo. Mbasaba muddeyo musabe Allah akaseera ke tugendamu akatuyiseemu mirembe, tuleme kuba na bizibu, tuleme kuba muntu afa olwa bino eby'obululu, muleme kubeera muntu yenna akoseddwa, naye atuwe asinga obulungi yaba abeera omukulembeze, ne gwe bawangudde amuwe okukkiriza ekyo ekiba kizze. Naye nga nsaba nnyo mu abakulembeze muleme kwenyigira mu bintu biyinza kuleeta buzibu ne bituleeta okulowooza nti oliko oluuyi ate nga tolina kubaako na luuyi. Ku TV nalabye omuntu nga aleeteddwa mu kkooti naye ng'omulabira ddala baamutulugunyizza mukube, naye yennyini n'asaba omulamuzi amuyambe bamutwale mu ddwaliro bamuwe obujjanjabi. Ekyennyamiza nti omulamuzi teyamuwuliriza, n'amusindika busindise eruzira era n'agamba nti fayiro agyongeddeyo. Ndowooza ekintu kino nti n'omusibe yandisaanye okugisibwa obulungi n'akkirizibwa okujjanjabwa. Njagala okutwala omukisa guno okusaba akulira essiga eddamuzi Oweekitiibwa Winnie Dolo ayingire mu nsonga eno, alabe ng'omusibe ono Eddie Mutwe atwalibwa aweebwa obujjanjabi obusingako awo obuli eruzira.